Ya tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe nga ngenda kusaba osubscribinge oba omala olikinge okomentinge. Kati gwe omukyala yazibikira mu nseke nga tosobola kufuna yadde ezzadde nga enseke zo tezitambuza bulungi embeera yakusobola kufuna lubuto oba kuzaala, ngenda kusaba onoonye eddagala lino lyolaba ku screen yo gye bayita kikwatira ndiga. Ogenda kuba omufuna kikwatira ndiga ono, ogenda kuba okozesa busigo obwo, ogenda mugenda nga okongolako obusigo obwo obwa waggulu obuli kale ekimuli oba kiyita ekimuli ekyo ekiri ku ddagala lyaffe lino eno, omale olisekule likole pawuda oyo ojja kuba omunywera mu buugi oba omuteeke mu keeki oba just omunywere ku caayi ng'amajaani gwe omukyala eyazibikira enseke nga tukyasobola kufuna lubuto. Eddagala lino lijja kuba likwoza bulungi mu nseke bulungi nnyo, naye ekisinga obukulu ojja kuba oliteeka ku mazzi agabuguma, onywengayo ekikopo kimu ku makya n'akawungeezi ng'ogenda okwebaka. Ojja kuba olaba enjawulo, eddagala lino lijja kwoza bulungi mu nseke. Mpoziko nammwe be nawadde kamunye ojja kuddayo emabega mu vidiyo zaffe ezayise olabe kamunye naawe, era omukyala atazaala ojja kuddayo emabega mu vidiyo zaffe ezayise olabe kamunye gwe nakuwadde, naye nga kozesa eddagala lino lijja kuba likunaaza bulungi mu nseke obulungi ennyo obutagambika. Ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe.